sijja kuwa naye kulinda ku mbaga wejjo omukikola mutya anti eddera olusobola gwali nga gwakyama kansala olwaleero mpadde ekyokulabirako nti senga tukeera ku makya ne tugamba tubaanize okyamanda oba okufumbisa enku ani agenda okusooka okukosebwa ani agenda okusooka okuvaayo okugamba lwaki gavumenti efumbiza abantu kati waaba amanyi kitegeeza ddayo n'atandika okutegeeza abantu ki ebireeta climate change zetuyita drivers ate mitigation actions kize tusobola okukola tusobola kuteekawo nkola kyesobola okuziyiza ate ekyokubiri tusobodde tutya okulaba nti tuzimba enteekateeka esobola okutuyamba ku climate change nga tuteekawo policy kubanga bwebunaza bakansalazi abantu okuba nti bali awareness kyekintu ekisinga obukulu honorable councillors bangi olwaleero ababadde tebakimanyi nti ebikola climate change byebiki ebiseera ebisinga bweyogera climate change abantu abasinga bawoleza nti general environment era wesiŋŋanye nti abamu bakubuuza ebisaaniko biri eno obutobazi buli wano naye ngaebyo bicontributinga just contributing ku impact za climate change kati ekitandikirwako nze kyendowooza abakulembeze kubanga bamanyi climate change kyeki biki byetusobola okukola okulaba nga tuavaatinga okugjawo ebyo ebisobola okuvaamu ebyobulabe n'okuba climate change bakosebwa mu ngeri nnyingi engeri esooka ekya bulijjo kyolabirako kyotekako amaaso nti bwaba sizoni ey'okusimba yabeerangawo mu mwezi gwa mukaaga ey'enkuba kati sizoni bwe ziba nga zaalinga 3 mu gwomukaaga ogwokubiri oli mu gwomunaana kati sizoni yinza okubeera emu ziba kitegeeza productivity y'abantu abalirayo nga kulima ekengera ate abalunda baba nti byebalunda byonna bidipendinga ku mazzi supply y'amazzi naye ekolaki ekengera mukijjukira nti emabegakaawo amazzi gagenda nnyo si lwakuba nti pipe bazitemye naye sometimes supply kaseera nga extends edda tetwalina mazzi ga katosi naye olw'okuba nti levels zagenda nga zikka kati gavumenti ne creatingawo katosi supply ezo zonna zonna nsimbi omuntu woba obadde olunda nga unit oli ogigula siringi 5 kati bwongerako production endala oba gavumenti efunirawo kitegeeza unit cost ejja kweyongerako eyaki ey'amazzi byebintu byetutunuulira ebitonotono n'endwadde ezimu waliwo endwadde ezimu ezireetebwa olw'okuba nti habitats zivuddemu amansonga climate change kati omuntu eyali alunda okukozesa eddagala lya 3 ojja kwesiŋŋana nti kati eddagala erisobola okubeera effective lirina kubanga lya 6 olwa research eyeyongeddemu okulaba nti n'endwadde endala ezisobola okuba nga zimanejingibwa eddagala kati zaevolvinga okuba climate change kitegeeza ki nti omwana tegusobola kufunctioninga ngaokolaki kufunctioning amazzi neganjaala olw'okuba nti balina ebintu byebakola bikosa functionality y'omwana nga bwe twogedde nti temperature abantu baffe naddala mu kitundu kya Mukono abadde beesigamye kulima enkyukakyuka y'obudde bakosa abantu baffe abatunda ebintu mujjukire nti abantu abasinga basetulinga nnyo mu bifo ebiri muwonvu n'entobazi ate enkyukakyuka y'obudde bwejja oluusi ereeta amazzi okweyongera agaba gayita mu kitundu kati amazzi bwe bweyongera abantu ebintu byabwe ebyamaguzi oba ebirime oba ennyumba zaabwe ziba zifuna amataba oluusi galeeta abantu okufa amataba oluusi galeeta abantu okuluzinga bizinesi zaabwe n'ebintu ebirala n'endwadde ezimusobola okujja olwaki olw'amataba ekirala enkyukakyuka y'obudde kyereeta nti ebifo bibeera birimu abantu bamala okuba nti bafulumya kasasiro
enkuba bw'etonnya bamuyiwa buyikuki ku myala. Kati wayiwa ku myala jjukira ennaku bwe tuzimba emyala tugiteekako oba drainage tugiteekako obutimba. Kati akatimba bwe kajjula ettaka bwe lijja omwalo ogwali badde gutwala amazzi volume let's say cubic meters 4 aseesingamu mu lulimi olufuutifuuti okukebera ebitundu byaffe bikoseddwa bitya enkyukakyuka y'obudde. Naddala enkyukakyuka y'obudde etwala ebbanga ppanvu. Bwe twogera ku nkyukakyuka y'obudde twogera ku mazzi, twogera ku bbugumu oba temperature, twogera ku amazzi okubeera nga mangi nga amataba agaleeta amataba, twogera ku abantu baffe embeera yaabwe eya bulijjo ekosebwa etya okugeza abadde bakola emirimu oba abali mu butale abali mu bifo ebya wansi naddala eby'obuwonvu bakosebwa batya olw'enkyukakyuka y'obudde. Kati tumanyi nti abakulembeze baffe naddala bakansalazi bwe bamanyi ebifo ebyo ebivaamu obuzibu naddala ebisingira ddala okukosebwa. Oba okola ku assessment, okola risk assessment oba assessment nga bwe mukimanyi, otunuulira exposure abantu baffe baliwo abali vulnerable oba abali obubi. Kati kyetubadde tutunuulira nti bifo ki ebisinga okubeera nga bijja kufuna okukosebwa. Bwe tuba tupulaninga okusinziira ku programu gye tulina eya World Bank, bw'oba oteekateeka osobodde kukola nteekateeka ki esobola okuyamba abantu abo kuba nti ate tebakosebwa nnyo. Enteekateeka gye tubadde tuyitamu ng'abakulembeze tubannyonnyola kiki ekireeta enkyukakyuka y'obudde, kiki kye basobola okukola, obuvunaanyizibwa bwabwe buli ki, okulaba nti next year oba omwaka oguddako bwe tuba tukoze enteekateeka tetudda ate ku ground zero, wabula tubaako okutandikira tusobola okupulaninga ebigenda mu maaso. Tutunuulira abantu baffe babadde impacted batya mu space ya climate change, okugeza temperature ebakosezza etya, amazzi gabakosezza batya, ameka abafunye obuzibu because of climate change, livelihood zaabwe, survival zaabwe ziri affected zitya okusinzira okuva ku climate change. Tubadde tusinkana abakulembeze ne bastakeholder nga batunnyonnyola bitundu ki bye babadde basinkanyemu nga balabamu obuzibu in regards to climate change. Mr. Masengere.